Kalama TV, Kadaama ono agamba bw'oba okimanyi nti boosi wo awulira bubi ng'osaba owoganira mu nnyumba ye, lwaki oba osaba ng'owoggana? Lwaki oba tosobola kusaba mu mpola mpola? Ye agamba ne bw'osaba empola, ne bw'omeditatinga, Katonda aba ajja kuwulira. Ne bw'oba osaba busabi nga muli toyogera, Katonda aba ajja kuwulira. So agamba mulekeraawo okubeera nga mukyokoza abantu bano, n'odda mu luumu yo n'osaba ng'eno bw'owoggana, ate olumaana ogamba boosi akuyisa bubi. Ng'ate naawe ne bwe waalibadde n'omukozi n'abeera ng'asaba wakaawo ng'awoggana tekyali kuyisiza bulungi. So agamba tukyuseemu tusabe, naye nga bwe tuba tusaba tusabe mpola tetuwoggana. Naye agamba omuntu ataddemu headset eno awoggana, headset zennyini by'asaba awulira eno. So agamba enkola eyo teyalibadde ntuufu. Katuwulize Kadaama ono kikyagamba. Mr. Kadaama gyebaleko bwe balutuweereza ssebo Mukama akuddizeewo bambi. Naye kansooke njogereko ku issue y'omuwala ono yagambye boosi we ayagale mutabani we. Muwala kyewayogeddeko awo oba omwana kyayogeddeko awo nti bano abantu tebasobola kwagala abaddugavu. Nange nali nkikwakanya, naye recently nali natwalayo boosi wange mu ddwaliro. Mr. Kadaama ne nsangayo Abasuddani nga baafumbirwa bano abantu baazaala n'abaana. Twagenda mu ddwaliro bagiyita Al Iman General Hospital, naye nasangayo abaddugavu bangi, naye lwakuba abasinga Abasuddani. Abasinga Abasuddani, abamu nga balina abaana, abamu bali ne babba baabwe. Saakikkiriza naye ng'ate ge mazima. Yes, basobola, naye nze ngamba mulimu abatasobola. Okkiriza omuddugavu? Kati n'ekirala omwana oyo ky'agamba eky'okusaba. Either ayinza okubeera nga waba agenda kusaba, asaba aleekaana. Ensonga lwaki bajja bagamba nti tosaba? Either oyinza okubeera obaleekaanira, yes, nobadde nti nabo balinamu ebintuntu byabwe. Naye bannaye mulina okikkiriza, mulina okyagala. Bw'ogendanga bulyambwa, ozze Buwalabu, omanyi bano abantu abasinga, yes, nokubadde nti abamu si basiraamu, naye sharia law yaabwe ogimanyi. Kati bino ebyokusaba ng'oleekaana, tuba tulina okukendezaako Mr. Kadaama. Abaana basaba oli n'aleekaana, n'ogamba Mukama kiki kino kye tuliko? Saba, Katonda nze ngamba Katonda awulira mu buli ango. Saba nga ddoboozi lyo liri wansi, ani agenda otegeera nti oli kusaba? Ate okusaba Katonda okukola gundiyo saala zo oba kwanukula saala zo, tekitegeeza nti olina osooka kuleekaana. Gospel beera ne headset yo giteeke ku kutuuko, toteeka nti bonna bawulire. Alusi mwe mwereetera obuzibu. Mr. Kadaama, I'm really sorry to say this. Sigamba nti ndi kusayidi y'abali abantu, naye nsoose kusayidi y'ono muwala mu ky'okusaba. Saba, naye saba mu kisenge kyo. Buli wamu Katonda awulira. Okusaba ng'oleekaana ng'otaddeko gospel waggulu buli omu awulire, tekitegeeza nti ki? Nti Katonda wajja okuwulira ennyo. Kabe ne wano n'oba olina music w'omutadde mu gundi yo mu kutuuko. Bano abantu yes, okusaba gospel gy'oteekamu bo balabanga music, tebakwatagana na music ewaffe oyo. Balabanga shaitan, balabanga ki? Kati goyinza okusaba ng'otaddeko oyimba, oli waggulu, ddoboozi liri waggulu, tebabyagala. Kati ekyokubiri ekya mutabani, okwagala mutabani, tokikola maama. Ekyo kyonkwegayiridde, tokikola. Lemerako nnyo mu kyokusaba, naye ng'okusaba okendeza eddoboozi lyo, osaba mu kisenge kyo, n'oba otudde awo. Nze naffe nange kaama kwogera, ebintu bijira ne bintuukako. Naye nsaba, sisaba nti ndeekaana, nsaba ku mutima gwange. Nyinza obeera nga nkola emirimu gyange naye nga ku mutima nsaba. Katonda talaba mu mwago nti olw'okuba gutambula, nti olw'okuba ofulumiza ddoboozi, awulira mutima gwo. So saba mu mutima gwo, oba mu kisenge kyo ng'oze mu kisenge kyo, saba ng'osaba mpola mpola, si bino ebyokuleekaana. Automatically bajja kujja bagamba oli kukola ki. Baba bayinza olowooza nti obaloga. Omanyi omulogo tayagala okukola ki? Bamuloge. So ku kyo kwagala omutabani,
Mr. Kadama nze ndabirira omukadde ntambula mu maka gamalungi 3 buli mwezi nina okupaakinga ebintu byange n'omukadde wange ate omukadde wange talaba kale ali awo obwongo bulinga ng'omwana omuto nkolera buli kimu naye Mr. Kadama nkugamba kino maka ago gonna 3 gentambulirako abasajja b'ewaka si batabani wabula abasajja b'ewaka buli omu yali ayagala kuneefunira nkozesa to an extent maka ag'okusatu nakuba baba w'ewaka kale saamukuba yali ajja mu kisenge nga ng'amanya nenogose ekisenge ky'abalenzi nenkola ki nemugamba sinze ndi supposed okulongosa omufiripayini alina okulongosaawo kyokka nga mukyala taliwo n'abaana tebaliwo mufiripayini ekisenge kye kiri wala ne kyange kati ng'omusajja simanyi nti yaawo wayagala ofuna advantage kati we yayingira mu kisenge ng'olredde nnyingiddemu n'ayimirira ku luggi kye nasooka okukola kwogera ku mutima gwange naye nga Mukama nnyamba ompa amaanyi neerwaniko omusajja oyo kyonna kyonna kyalowooza kyekisiru mpa amaanyi neerwaniko kati we yayimirira awo ne mubuuza ate gwe muli mu gwoki wano leka nnongose sirina kye ngenda kubba leka nnongose male nfuire ojje mu kisenge ky'abatabanibo n'agamba mpola mpola shweshwe si buli ssaawa nti onaalongosa ne mugamba ompise kulongoosa Mr. Kadama omusajja ng'asembera gye ndi rememba nze ndi munda yaali eringa ku luggi ajja asembera kati yali agenda kunkwata wano mu kibegabega Mr. Kadama saamanya amaanyi gye gava nze nasindika omusajja ne yeegunda ku kisenge n'agwa wansi mu kugwa wansi saamanya nti eviivi linyo lyanooka Mr. Kadama omusajja nze nga muviira nzira mu kisenge kuva eri mu kisenge ky'abatabani budde we yayavula bwavuzi n'akubira driver we ne bajja ne bamunoona kati aba agenda n'ampita n'angamba kino ekibaddewo togamba oyo mu Filipine kuba kijja leeta obuzibu ne mugamba kati gw'obadde oyagala kola kyaki olaba musanyuka nga obulamu bwaffe buli mu matigga so nandigambye oyo omwana yeebereremu tokowa kusaba bebigawo tokowa kusaba ate n'ekirala laga obukambwe abaana abamu bagenda ne bagamba nze saagala kintu kino naye ate n'abeera nga yeesesasesa n'omuvubuka laga ddala nti oli mukambwe nti ekyo kye bagamba tokyagala wajja kukola omale obaviire nze Mr. Kadama bano abasajja bonna nabalaga obukambwe mbawa ekitiibwa bamanyi nti nina ensonyi ekyo kyo oli niwaava eri nagano omwana talina nsonyi oba mpisa bano abasajja bawakana n'abantu b'ewaka bennyini naye ku ezo nsonga nayimirira n'amagulu gange 2 ne mbagamba mmwe wano ndi mukozi ekyokubiri mu abasajja bakulu mulinga bataata bange muli bataata bange infact mulina n'abaana abansinga obukulu musaana kubeera bazzukulu bammwe so mundeke mbawe ekitiibwa kyammwe ng'ate nammwe mumpa ekitiibwa kyange nze okusirika nze Mr. Kadama mbeera mu maka gano naye nze 24/7 neebikkirira nagaana kwambala uniform kuba bwe nasooka okwambala uniform nga bano abasajja n'abatabani b'ewaka bantunuulira balaba omwana yakula bulungi omwana alina kabina biki ne ngamba yisoke kati bwe baddamu okungulira nabagaa saagala njagala biteteeyi nze waffe sambala mpale alhamdulillahi baagingulira naye oyo omwana alina okuyimirira mu magulu ge nze kuva olwo Mr. Kadama oyo omusajja taddangamu kummanyiira kati ate aba wano bo bampita mu Sudan olw'okuba nakula ndi munene ndi muddugavu ndi muwanvu kati bo bandaba oba nga ki naye nga nayo baba balina kye baagala bampita omusudani jangu naye ng'ate tulina okwebereramu toweesesa nabo balage nti ddala kino ekintu kye bagambye tokyagala tubagamba nti tokyagala ate nodda eri n'otandika okwesesasesa bawe ekitiibwa kyabwe nga bwe kisaana naye bwe kituuka ky'okumanyira balage nti ate oli mukambwe yanziza nnyo Mr. Kadama